njagala abazadde baddeyo bakebere lwaki omuntu akuba omwana bw'atyo. Why the brutalness of it all? Namukuba musaasaane eno yonna. Why namumenya? the savagery? Busungu. Kyekireeta obusungu, lack of professionalism. Kyekireeta ekyo buli omu amala gawa muntu mulimu. I'll give you an example. Ulina bagamba obusomesa is not a profession most people choose. Zubeda wali yagala kola journalism ne bigaana. Enyangu y'obusomesa. Wali yagala kola law ne bigaana. Ne bantwala mu education. Kati abantu abali mu masomero bali bita. Buli bwalaba abaana abalabanga abamuze emabega tabaagala, omulimu tagwagala, obanga toyagala kyokola ogenda kuventingira ku baana. Oyo omusomesa oba headmaster yakubye oyo omwana balina okuddayo bakebere. Akakana kalungi. Something must have happened. Yeah. Kubanga bana abaana bonna you will ate most times abazadde boyogeranga bagamba nedda not the schools we send our children to. I can assure you there is no school that is safe from male teachers predating on the female students. Zubeda ogendeko mu physiotherapy department obabuuze abaana bameka be baleeta amasomero gakweka, bamenya abaana emigongo, bamenya abaana jaws, bamenya abaana gundi. Nze nina gwe manyi tikyamukuba oluyina amwasa eardrum. Bazadde be bakomplainingako essomero ne liboola omwana. Amasomero lwakuba Zubeda sobola kuneemingira. Naye ndowooza ogenda kukola platform, ogulewo blank email, ogamba abaana batandika okuweerezanga what is happening in schools. Nga bw'oli kugamba gw'obiteekayo ojja kola amasomero gajja kwekomako. Muzadde akole ki? Yakwata omwana n'amutwala mu ssomero lya gavumenti. Mugamba gavumenti ye yagaana okukuba abaana. Amasomero ga gavumenti gennyini gakuba abaana emiggo. Zubeda, nze I subscribe to spoil the road, spoil the child. Omwana akubibwe. I subscribe to that. Omwana bw'aba akoze tulootese naye mugambe you're going to get 3 or 4 strokes ku kabina. Njagala abazadde buli muzadde alina access ku mwana we. Akubire omwana we simu amugambe just give me the cases of teachers abuse in your school. Don't give me names. Just give me the cases. Cases. Mugambe just I'm curious. Don't give me names. Tell me what's happening in school. N'ekirala kati n'abazadde ekirala. Bw'oddayo okwogera ne headmaster. Mwakolemu omulimu ku WhatsApp group. Mbuuza headmaster would like to know, send us a copy of the child protection manual. Sabe child protection manual. Oba policies on child protection mu ssomero. Bakubuulire. Agikuwe because it is mandatory for them to have it. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Okay. Ela kadebe katu ne bakamba bikini mama demo. Yafunika dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof.
From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Ntigenda mtusenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki nekimutawaanya kitiibwa ki ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi, mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu, naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde, it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone. And even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further.
Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live ofeyira emitwalo 10 yebye emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo muwerekeddeko Fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Viniva Logistics Afro Mobile n'Essanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come check it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the Real Time Show with the girl Minnie. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Wadde ogamba ki wamma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Real Time with Mimi. Shamim Manja ly'erinnya lyange. Mbunaku bwe luti mbeerawo ne Hajjat Rahma nga twogera ku nsonga z'abaana. Ekisookera ddala kitalo nnyo kitalo ddala. Gulu main road Gulu highway kwafiiriddeko abaana. Era bambi abantu b'eggulu eyo bali mu kubanga bakungubagira abaana baabwe. Kitalo nnyo kitalo ddala. Naye tusaba abavuga abaana mwongere mu kubeera ng'ate mukendeezaamu ku sipiidi. Nabwe kityo abaana badde bagendera nabo ejjinja okulambula era nabo kosita yonna yagudde ku accident. Era abasomesa n'abaana era nabo ne bafa. Kitegeeza ki bwe muba muvuga abaana b'abantu mufune omusomesa ali serious atuule mu maaso. Kyandibadde na kirungi nannyini ggwe essomero kuba gwe nannyini bizinensi.
n'otuula mu maaso ga kosta eyo obeere ng'olaba ensobi kale ekintu kibeerewo nga mugamba banne ekyazze but we tried but abasinga mwe mufaayo ku ssente nakugamba nti abaana twabatwala ku trip abazadde baleme kukola ki kubeera ng'ate bayomba mbeera wano Rahma nayogera ku nsonga z'abaana zatubuulira ebintu bingi era abazadde homework wa last week nalaba temumukutte bubi ng'abasinga nga oba mwalimu baana mu comment section ansa nalaba zayiika kumukumu ng'aliwo abatakiwulirangako abasinga nga sikiro bakimanyi nga nze nga tetukimanyiddeeko ddala abalala ne baŋŋamba ajja ti oyo muyaaye yawandiika komenti n'agamba ne ajja ti ono muyaaye ajja ti ono muyaaye neŋŋamba aya basi so Nile Agro Industries Limited be batuteekamu ssente wano mu programu yaffe eya real time bakola butto sabbuuni kosa Elite Nannies Daycare and Kindergarten. Wow. Balina services ez'okubeera ng'ate balabirira omwana omuto ddala. Handcraft projects and activities, clean and safe environment, nutritious meals, infant and toddler care. Kale twala omwana wo tomulekera mukozi kumukuba mpi genda obeere ng'omutwala wano ku Elite Nannies Daycare and Kindergarten esangibwa Najjana Nkumbi ku Steera. Baggulawo kuva Monday mpaka Saturday kitegeeza Sunday beerako n'omwana wo kuva ku ssaawa emu mpaka 11 batandikira ku myezi 3 mpaka ku myaka 4. So oli otya Hajati Rahma? Ndi bulungi. Hajati kuba omuyayi kinsanyusiza and also by the way that was just a comment. No, someone called me. Okay. Someone called me nangamba Hajati oyo tuyina omunoonyerezaako. Why is she even putting on a niqab ng'amanye ebintu byonna? Ne bangamba if one before the niqab you were a nigger. Secondly, you're putting on that niqab to protect your face. Maybe you're working in a very good international school that you don't want your face to be out there. Nangamba, but there is no niqabi. Asobola kubanga inayo information yonna. Kati simanyi lero tubuulire information yonna ogijja wa Hajati. Omanyi ekintu ekyo like having to question where the information is coming from. It's not necessary. No, the problem is you're putting on a niqab and you know a lot. Oh, okay. Niqab is my choice of expression. Yes. Before I never used to wear the niqab. I have about 23 plus years in teaching teenagers. Cambridge, IB, so international schools as well. I have worked with university as well. Ate omulimu gwange omulala gwensobola lwaki mbeera n'ebino ebintu nga mbimanyi wa kansula. Badde ninda abantu bamale mu Luswahili tugamba kupeleleza bamale mudomo naye nga of course before nali sambala niqab naye nga tewali kyakweka. I am very proud of my niqab. I'm very proud of who I am. Era n'abaana be nasomesezza gye bali era eddoboozi balimanyi. Munne abakumanyi yaaba bakyaboneka Rahma. Eddoboozi bagimanyi. Naye Zubeda leero tetugenda kwogera ku bintu bino ebyokusanyusa. Leero twogere ku violence eri mu baana abasomesa basusse. Si masomesa. It is not basomesa. It is masomero. Ate amasomero gano gawakinga hand in hand with parents. Okola ki? Kino kankikubuulire. Abazadde lwakuba tubeera like if it is someone else's child that has been brutalized tujja kuvaayo tugambe si wange. Kitegeera? But last waliwo show gye twakola nenkugamba nti abazadde bawa nnyo amasomero gano powers over their children nti tewali omwana talina rights. Education is the only business where the end user is not the one that pays for the service.
fees ziba za muzadde asasula ssomero omwana ye recipient omuzadde n'essomero be assessors omwana is the last person omuntu yenna yenna gwe babuuza abaana balina stress abaana balina like simanyi oba tusobola kukola ki but let's concentrate on these schools government yagana okuba abaana yes yagana okuba abaana si kyekyo abazadde abamu bagamba nze wange mu mukube mubawadde mubakwasizza mu mukube kati omwana gwe bakuwadde okuba nga omugunjula tewabaawo obusungu so ebyomukuba mboko 10 kumukuba kikonde mu lubuto tebiriiwo njagala abazadde baddeyo bakebere lwaki omuntu akuba omwana bwatyo why the brutalness of it all namukuba musaasaani why namumenya savagery busungu kyekireeta obusungu lack of professionalism kyekireeta ekyo buli omu amala gawa muntu mulimu. I'll give you an example. Ulina bagamba obusomesa is not a profession most people choose. Zubeda wali yagala kola journalism ne bigaana enyangu y'obusomesa wali yagala kola law ne bigaana ne bantwala mu education. Kati abantu abali mu masomero bali bita buli bwalaba abaana abalabanga abamuze emabega tabagala omulimu tagwagala like ate teaching is very stressful kubanga bakuwa abaana nga you're going to have to deal with hormones ne bwana buto ogenda kudilinga nabo bwobanga toyagala kyokola ogenda kuventingira ku baana oyo omusomesa yoba headmaster yakubye oyo mwana balina okuddayo bakebere akakana kalungi something must have happened kubanga bana abaana bonna you will ate most times abazadde boyogera nga bagamba nedda not the schools we send our children to. I can assure you there is no school that is safe from male teachers predating on the female students. Teririyo bali abantu tebatya naye gwe omuzadde bolanga essomero amazadde ekintu ekyogamba nti omwana nga alina okusomera musomero eno by hook or crook guma kati omuzadde gwe bakubidde omwana ne badislocating nga kino nekiro is it worth it? Zubeda ogendeko mu physiotherapy department obabuuze abaana bameka be baleeta amasomero gakweka bamenya abaana emigongo bamenya abaana jaws bamenya abaana gundi nze nina gwe manyi tikyamukuba oluyina amwasa eardrum bazadde be bakomplainingako essomero ne liboola omwana you become the omwana kale yalopye waki abasomesa baagala okulwana n'abalenzi avaayo alaga amaanyi as a professional mutuuka mutya okubeera nti walwanye n'omwana kugamba buli alina igoye ng'awulira ayagala esituke ayagala giteeka ku baana asanze abaana balenzi bagenda wano mwena mugalamire amukuba bw'aba aganya okukuba ng'olaba frustration zonna zimumalirako. I do not know why parents are okay with male teachers caning female students. Eche chintu nakikugamba Zubeda kiri sexual. Aba mukuba bwati nachamuka. Natayekomako. Naye where is the government? Where is the police? Naine kyekwewunyisa olutuka wali nga bagamba omuzadde tuteese. Ate omuzadde omukambwe nga bagula case. Nga bagula cases amasomero lwakuba Zubeda sobola kuneemingira naye ndowooza ogenda kukola platform ogulewo blank email ogamba abaana batandika okuweerezanga what is happening in schools nga gwe olukugamba gwobiteekayo ojja kola amasomero gajja kwekomako waliwo essomero gyatuuka asikali n'akuba omwana omusomesa n'akuba omwana ne babagamba headmaster n'abagamba bali mulekerewo okuba abaana ne bagaana kati ndowooza tugambe tuleme kusomesa. Era new curriculum yatuyambye bolanga webwana ali mu new curriculum nga bakyamukuba ngomanya essomero terimanyi kyekikola naye Zubeda tuli kuki bakuba abaana nno Rahman nedda tebakuba ebintu ebya new curriculum babakubira ddala bo tebali biriiko ebyo anti omuzadde akole ki yakwata omwana n'amutwala mu ssomero lya gavumenti mugamba gavumenti ye yagaana okukuba abaana amasomero ga gavumenti gennyini gakuba abaana emiggo. Zubeda, nze I subscribe to spoil the road, spoil the child.
omwana akubibwe. I subscribe to that. Omwana akubibwe bajjemu bino byonna byo ne baagala okuhumiliating omwana okukola ki nedda. Omwana bw'aba akoze tulootese naye omugambe you're going to get 3 or 4 strokes ku kabina. Omwana yangambye nti mutabani wange yamba olwo teacher yali bali bamuyita bisector nga bagalamiza n'akuba like mpatanya. Yes. Nga okola boti magulu go nayimirira between your legs n'akubaawo. Kati obwa batali poverty kikyayagala. Kigendererwa kyali kyokkuba olukuubo. Naye olukuubo okimanyi nti ali in direct line with the spine? Okimanyi nti awaliwo sciatic nerve? Kati nno tugamba kuba kabina. Naye okimanyi nti sciatic nerve branchingira off awo? Yani ye sciatic nerve. Kati olaba spine yo. Spinal cord ogimanyi? Yetambuza messages zonna. Wetuuka wano wansi ng'eyawula. Ng'etwala mu right leg, etwala mu left leg. Era abaana abalemala nga bamukubye empiso baba bagikubye mu sciatic nerve. Kati omuntu bw'atandika okuzanyirawo area eyo mbi. Genda okulaba omwana wo takyatambula. Nedda nga ali paralyzed. Nga muli mu physiotherapy. Nga yeewalula. Asanyaladde. Mbu yakoze homework. Ne omwaka naye yasusse obungi. Anti nagambye tebamanyi bye bakola oyo homework omungi babawa abaana bamwe tests but homework omwana talina kusuka 3-4 numbers. Kati kamuwa 3-4 numbers namuwa math namuwa science namuwa SST namuwa English. Kambuze kino ekintu nkibuuza nnyo abantu. Abaana abasomera ku Aga Khan, Lohana, Daffodils, Wawa be batapika bwe batyo nga bayita. Baana babagagga. Kati obugagga kiki? Mubeeramu amagezi mu mutwe? No, question. Basoma Aga Khan. Basoma ki? Byebimu byammwe bye musoma. Byebimu. Naye lwakuba bali babajjako ekyokukuba. Bategalagana nabo. Okukuba is shortcut. Ey'omusomesa ali lazy. Basomesa with intimidation because they lack esteem, they are cowards, they are most times they are ignorant of the topics. Kati oli ayinyimira maaso g'abaana n'alaba nga bamuchallenginga. Omwana tayogereko, omwana taweeko reference kubanga oli teacher yazze igoye eri bruised ayina okukakanya everyone in class. N'ogenda okutuuka mu masomero bagamba waliwo teacher nga takuba mu class nga tatakuba ate nga abaana bamuwuliriza. Zibadde ffe twakola mu international schools abaana bemugamba nti ab'empisa embi abakiri ne bamukuwa. Togenda mukuba, togenda muvuma, togenda muvumira jjajjaawe. Nasoma ng'okuba tekuliyo nga option teriyo. In fact okuba oba nkugambe nti lwakuba ffe tukyagala nti tuli baddugavu. Twakikwata mu mutwe. Twakikwata. Ate sigenda gamba bazadde kubanga nange nkuba abange. Naye si homework omukoze okube wakoze bakusanze n'omulenzi bakubye. Naye ate okuba ki? Omwana olaba omutomesa nga avudde ku mwana amukubye omutwe amukubye ensinga amukubye buli wamu. Naye aba male teachers abakuba abawala. I can assure you my suspicion is ebyo ebyobusungu. N'amulinnyako n'amukuba aba ayagala n'amutuulako ng'afa. Obufa ki? Busungu. Obwaki? Yabujjeka. Nedda. Sometimes nze nagambye Zubeda those people are aroused. Toyina bw'okiŋŋamba. Toyina bw'okinnimba. Bagamba batya aroused mu Luganda? Bakaba. Abafunye sexual feelings. Anti bwe bukaba. Ng'ali mu act eyo ng'akuba kati n'abeera nga takyasobola kwekontrolinga. Okuba otya omwana paka n'omubuluzinga. N'omumenya. Omwana kati ogambye omugongo omuntu omenya otya omwana w'omuntu omugongo. Ogumenya bulungi n'omudislocatinga n'omukono. Wano n'alongola ewisi bakuba omwana we n'afa. Essomero ne litandika omumumookinga. And the government did nothing. Nedda anti kati government obutakola kintu kyonna Zubeda sometimes ogenda okulaba ng'omuntu ali mu government ayinayo wa owning essomero. Ate oli omwana eyafuna suicide in that school eyali yagundi oba minister. Ne bajja ne bagamba omwana ayeetuze bagenda okutuuka tebabalaga mwana we yeetugidde ate omulambo bagujjawo bagututte. What's that? What happened? Zubeda nze I can name for you. Ndoza okole platform nga tukola name and shame.
ojja kwewuunya. Name and shame. Yes. Ogambe nti kati ate bwe mukwatagana mwenna ng'abo ogamba social media ne bagamba gwe bw'obanga olinayo omwana wo nga bamukuba, come out and say which school. Kubanga bamala obbakuba, they don't pay for them. Balina esente ez'okubribinga ku police, balina esente ez'okugula abalooya baabwe, but they refuse to take responsibility. Ate ennaku zino abaana b'abantu bafunye ebizibu ku masomero. Amasomero ne gatwala abaana abo mu malwaliro ne bibalemerera ne basirika ne mpaka omwana w'abafaako ate mayiti yo ne bagikuwa. Nedda ekyo ekintu ekyo lack of accountability etandikira wano, lack of supervision. Zubeida bagambye abano ba supervising odduse tobadde ku site omwana mulwadde ne ba nurse. Nze namala kola international school ne manya nti school nurse agaba eddagala. Nze namanyi school nurse wakuvuma abaana na kubagoba. I have a headache, go back to class. Ku school nurse avuma. Nze yanti nze ndi mukulu nkusinga okulu Zubeida. Ate saasomera mu international school. Nefe school nurse waffe, I don't remember her ever caring. Era nze nalolako mu paper yakankana ddala ndooza nga n'ebyokunaasinga byerabidde. Nga tolina kyogenda. Nze namala kola mu international school okulaba nti omwana okubeera ne dysmenorrhea is actually something ekyeralikiriza. Ezo cramps abaana zibaluma. Ng'omwana cramps ezimuluma ne bamugoba ne bamugamba apretendinga. So abuse y'abaana wetukira okumukuba bwekyo, it's because the abuse is all over the school. Nasa avuma, askari asobola okuvumira omwana wo namukubira, teacher avuma, kuku alina amaanyi mu ssomero. Ate no Zubeida no gwolabye no gwe bakubye ne bamenya, but mulimu omwana abeera kuku nakubira omwana psychologically damaged. Mwana lwakugamba nnyongere kawunga. Ekigambo kimu bannyongere kawunga. Namuganza okuyira ebijanjaalo. Babibayira nakola bwate ekijiiko nabakuba ekijiiko. Omulawo baana ekirawo kinene weekiti n'akigunda omwana. N'obula ogendayo omuteeke omufeesi mu bijanjaalo ebyo. Kati Zubeida kyekyokuba Yesu kyamenya omwana omugongo. Naye omanyi abaana bameka abali suicide okuva mu bullying y'okusomero. Omwana atambula kyanamugamba gwagabeere nyashiresi girl. Nyashiresi imagine. Gwagabeere. I know by the way abasomesa abaana bambulira nti omwana osomero lino tekawo shema ne man shame. So mu comment section yawo, name and shame that school and the teacher. Bajja kwewolezaako eyo because I always believe there is no smoke without fire. Kati waliwo in one school, particular one school, teacher abadde avuma abaana nga yasinga obukambwe okuvuma. Recently, of course, nze nti abaana bambuulira. Agamba waliwo yamuulidde nga yagulidde omwana panti ne peti. Abaana baffe balabye. Nga teacher musajja. Ate era abeera musajja amuvuma namuteeka mu kona bw'atye ng'amumazeeko emirembe. Kati najja n'amulaba, the only way out of my abuse is this, kiriza. Bwamusuula pepa, bwamuvuma mu klasi, bwakola ki. Zubeida, I have worked, ate sigenda kulimba. I've gone to schools, ate amasomero they encourage this abuse. Nze nagamba luli ngenda mu masomero kasita bampa abaana, kati kyagenda mu masomero. Kasita bampa abaana, kyensooka obbabuuza nga mbagamba, do you have sexual pressure in this school? Don't say yes, say kubanga bugamba yes omuntu akulaba omumwa. Ogenda kulya menholio nange kola After that bagamba omanyi hajati kati ate services biki awungu omanya. So ebyo byonna bitandikirawo omwana teacher abatawanya, no one says a thing. Abaana tebalinawo katinga lwaki tebabakubanga ente. Goloza teacher yasookeddeko oyo mukuba. Nze waliwo n'essomero headmaster agamba nasanga bakuba oyo omwana nange ne mukuba ne mubuuza did you understand? Nedda mwana manya alina empisa embi and omwana yali innocent. Golaba muntu kwogera, olaba muntu kukola ki. Omuntu kagamba abayi asomesa oba kiki. Nedda abasomesa is not a group of people. It is a profession. Mubeeramu abantu. Anti basusse because of the power given to them by parents.
kati abazadde tukole ki abaana bwe tuba basomesa bagwa bwe tuba basomesa babakwana bukwanya anedda wulira eyo balance ey'okusomero esobola okubeera maintained gwe buuza essomero lyo what is bakubuuza oba balina child protection manual gibasabe awo ojja okumanyira nti omwana wo tebamufaako obabuuze ticha bwakuba omwana repercussion eriki ticha bwavuma omwana what is the repercussion kati awo kikulaga nti administration efa ku baana bo administration efa kuki ku baana bano ba Jaden tebabakuba my friend wawulirayo omuntu mu daffodils ng'agamba omwana we bampubye ne bammenya omugongo ndowooza ssente anti kati that's the thing mwe mulowooza essente ze zikuwa kyokola ki kyoyagala nedda nze I've been to schools government aided UPE nga balina akafufu nga bali batya naye nga abaana balina emirembe wegali muno mu ggwanga ye ng'abaana tebabakuba nga tekuliiko tikyannakyejwe gwe bagasseeko mukazi n'alyoka ajja nakkubira omwana we ng'alinga mwana ye musajja eyayenzi anti abaana kati jjukira baticha oluusi baagala baticha mu staff room kati ate nga ali married yo batagenda kwogera batagenda kukola ki nga kazibeda keisayisawo kakazi katu oba ticha abadde mu staff room manyi babeera mu staff room babanga baana kati oyinza okubeerawo ng'omaakinga nga mulimu basajja ne batandika ku baana abawala ekiwala ekyo bageya abaana baffe nedda okugeya is okay but that sexualizing of okutuula ne baboogerako is not professional kubanga bafominga ebifaananyi mu mutwe then Zubeda n'agamba olaba oyo Aisha akakana Aisha ki S23 biki kalina empisa embi keeraga bluetooth nugu acquired kati awo ogenda okulaba ticha bonna abadde mu staff room nga batandika okuteeka akaana kati that means ne baba babuuza question oyo mwana gwe bagenda okubogolera gwe bagenda okukola ki because teachers Zubeda complaining nze but remember babana baba baleetera school is not for content school is for rehabilitation lwakuba abantu bakikwata bubi schools are for skilling omwana nge muleeta ayige empisa ayige to be prepared for the world kati tasobola kutuula mu ssomero nga talina kyakola kyova bateekawo content nti abe mu class eno addemu eno naye kati tutuuka ne tufulanga content kyekikulu kati kunawe omuzadde ng'oyagala content mazima ng'olina okulaba nti omwana alina okuyita kubanga alina okubeera bwati alina okubeera bweti but right now ensi ekyuse a holistic child is what is needed for survival in this world omwana gw'ovudde mu ssomero ticha bamukwatiridde ate I'm sorry to say this kambere candid abazadde abasinga you're worried about penetration bwe bamanyi nti yeyo sexual abuse mojja kudduka tukebere twamukebedde sexual abuse endala eriwa abaana baba forcing performing sexual acts like oral sex omwana wange anti gw'olugamba tudduke mu ddwaliro olukebera by the way kiro n'abaana neewaka olukebera ng'ogambira awo kale twakebedde ali bulungi kumbe ali eryamira birala oral sex ezo hand jobs biki okumukwatirira that is worse kubanga staff room staff room usually wali safe mpozi nga supervising prep ne staff rooms no ne mu class waliwo baticha basigala emabega n'agamba omwana nomweyo ka extra classes but ekyo kyonna gye kiva is parents not making these schools accountable kati olaba esomero omwana gwe bakubye abazadde abalala bagamba oyo mwana alabika yabadde n'empisa embi kati babuza n'abaana lwaki yekka gwe bakubye that child oyo mwana ali atya naye omwana takola homework atanyuma abazadde be nga bacomplaining abavuma ero ye does she deserve to be beaten like that? No, she doesn't. Is it right? No. So kati ekyo kaba anedda abaana manyi bebakuba kati olwanga batichas bava ticha gundi mulungi nze omwana nga amumakinga akola ki so what
that mental abuse, the sexual abuse gye bateekako ku baana. Zubeda nze I cannot tell you how many abaana be bandeetedde n'agamba nti teacher amukola bw'ati, omwana n'agamba togamba mama wange, agenda gamba nnimba. Kati omwana asomerewa nedda amasomero gonna gali okay as long as kati mubeera mwina WhatsApp groups ennaku zino si byebiri ebyedda mwina WhatsApp groups ate amasomero gatya social media. Buuza just essomero ly'olinako omwana wo babuuze. By the way, we have the following questions. What is in place teacher bw'avuma omwana? By the way, I'm a teacher and I worked for a school that protected us. Abaana balimba, abaana bawaayiriza, right? Naye bw'okolera essomero nga liri balanced, nga omusomesa ali protected n'omwana ali protected, ka balance baka strikinga. N'obuuza kati omwana bw'angamba nti omusomesa amuvumye tukola tutya? Mubuuze, engage them. What is in place? Ugambe kati ate omwana wange bw'ajja nankubira essimu n'angamba ali she's being pressured or he by the way naku zino bahi nabo tubalabirire ate nnyo kubanga mulimu baticha manyi baticha abakola ebintu eby'abaana kati nga bwe tukebera abawala bwe tukebera abalenzi. Omanyi Zubeda waliwo ekintu mu Uganda abantu kye batanabako bafocusinze nnyo on that thing homosexual. They're forgetting that they are bisexual. Teacher alina omukazi we alina n'abaana buli kimu, but that is what he does on the side. That is what he does on the side. Era abaana bavaayo mpola mpola bw'oba oyogera nabo ne bagamba so kati they assume omuntu atanaba kuwasa ebweru, but in Uganda there's this naivety we have that omuntu kasita awasa n'abeera bw'ati you are safe. Kati issue usually like it's brought out mainly in married couples where a woman finds out that her husband and the best man and this and that and that. Kati that's where we look at it. But we forget that those people are in positions with our children, with our minors. Kati because tagenda chifuna wabweru wano mu baana bwa intimidating abachifuna bulungi nnyo. So what is in place? Ti abaana abafe mwogerako ddi nabo about their rights. Anti kati bagenda about rights batumanyire mu klasi batukole kimugamba no. Respect is earned. It is not commanded. It is not. Zubeda, I'm a very short person. The short. And I use crutches. Yeah. Kale single bwamvu. Naenze ewafe ndi short. And I use crutches. Ewa mwegwe mumpi. Ndi mumpi. And I use crutches. Na ye, because of the way you carry yourself, ngomwana ne wabanga nywedde njagana ndaba nga nzija. Respect. Because neeyisiza ntya mu maaso g'abaana. Mulimu amasomero nga teacher ayimirira buyimirizi wali n'abagamba everyone to class. Kodrango yonna neekala. Nolaba oli Wezubeda agaberego gajja wano. Junior Shires girl va wano. Why all that animosity? Why? Singa abaana bavayo ne bagamba buli teacher avuma ebintu ebyo abeera ina kyakweka. It's not innocent. Kwezubeda, let me ask. Tata we yali oba uncle bani nga bali wamulirako nga yegera ku amabere gamwe hips zamwe bichi akuba bukubi. That is sexual language. Gwe unyashless girl, why is an adult, a teacher, a person of authority using that language oba wesiza wansi? Kati omwana bw'akuddiza naawe ng'okola ki? Kubanga gw'ovuddeyo in a respectable position. Bw'akuddiza. Because kati as a professional olina w'okoma. Si kyekyo? Kati w'ova ku profession yo n'omwana n'akumiitinga awo kati w'ofuna obuzibu n'ogamba this child is not respecting me. Naye nga Zubeda mwinanga tewalinako baticha musafurum nga talina kyayogera takuba takola ki naye nga bw'atuula buli omu atuula. Balingawo nga ne tagamba nakuga nti musirike. Bwayingira bwati buli omu ng'asirikira ate nga takuba. Kati oyo ngera mutya n'ogwa subject ye. Takuba, tavuma, ate nga teyemanyiza baana. Bulungi nnyo. Kati n'ekiraba abazadde kye batamanyi mu staff room mubeeramu entalo.
Teacher Zubeda ne teacher Rema tebakwatagana. Lwaki? Why? Wasiba akaviiri oba noyambala skati jenjagala, who knows? Kati the kids that like you will be beefed by the ones that like me. Bana. Ate byo masomero byagenda yo. Bujebiri. Muyina team. Just ebintu ebyo like government abantu ebitali professional. Nebo bango oli under the stewardship of a headmaster, school principal. Abali strict bagamba no ebitebiriwo. Mulimu gwo kujja kusomesa mwana kumuwa guidance finished. That's it. What is your relationship with this child? Gwe yakubye omwana paka bomenye omugongo obusungu bonna bwaki. Obusungu babuvudde mu professional. Just omwana nti yagudde paper. Just nti omwana tasoma. Kati Zubeda laba. Kasita kisuka professional, there's a trigger. Muzadde wabadde amuwe sente azirya, abadde akimanyi nti omwana w'omukazi ali average, tagenda kuyita, kati exams zituuse, talina kyakukola, parent agenda ku staff room, agenda wa headmaster alope, manya bazadde bali fani. Muteese eno out of class, namala n'alopa. Era ffe we nali nkola nga batugamba temuteesa na muzadde. Waba yagala kuteesa ajja ateese mu office because mugenda kuteesa mukola arrangements zammwe yagenda okusooka okujja okukola ki okulopa kati bifuusaawo. Then sometimes somehow private life esobola okubleedinga paka mu ssomero. Naye nga why you letting your child be part of politics byotategeera na kutegeera? Why aren't parents empowered? Politics muveeko. Why are parents not empowered? Lwaki headmaster abeerawo n'amanya it is okay okukwana? Brother wa headmaster gwe baleeta okukola mu bursars office. Nakwana abaana it is okay. Naye n'akwana. Nannyini ssomero ye taata we kati ate n'omwana alabanga ye nannyini. Waliwo essomero lyammwe ery'abasiraamu Zubeda. Ssomero ki? Sooka okole name and shame gyoke nkubuulira erinnya. Essomero lya family kati director akwana, basa naye yakwana, teacher omu n'akwana, oli naye n'akwana. Ono kati waliwo student yangamba one of the teachers yagamba ku Masaka Road. Sigenda kubuulira ndeka. Gundi teacher yagamba omwana, teacher musajja mukulu, n'agamba teacher is a male teacher. Yagamba omwana oba yali anywa coffee oba yanywa ki, n'amugamba ebyo tobinywa bigenda kukaza. Teacher? Yes. Agamba omwana secondary? Yes. Kati that is the environment. Teacher ayingidde mu class ayagala okucelebratinga balina ki popularity, ayagala abaana bamugundi, agambye abaana eno birthday yange leero, who likes me, abaana bamuleetere keeki bamuhaginge. Professionalism ekomawa. Teacher tebalina muleetera keeki? Abaana abawala baleetera male teacher keeki bamwagaza ki? That is kugamba nti Zubeda mulimu ebintu by'olina okukola kati bosi wo bw'oba omusanyukidde nnyo osobola ogenda wali n'omuhagi nga mukazi we waali. Tuli mu baana bato. Yes, abaana basobola okuleetera keeki n'ebirabo n'ebiki, nesi bino bakusanze bakugwidde mu kirabo bakoze ebiki. N'abazungu balina effujjo bali very liberal, balaba bayisa basomesa baabwe. Kubanga eyo ekintu kya sexual harassment kiri very strict. Safe space for children. If parents don't demand for safe spaces for their children, it's going to get worse. Ate munebe bakuba omwana gwoberanga akoze omusango. They make you feel very guilty. Omwana yena ne bamugamba ebigambo ne biyita ne batandika okugamba kati ne baagala okugeza kye yakoze to justify teacher kyakoze. Lwaki abakazi tebakuba abaana abawala? What business is a male teacher having on a girl's bottom? Teacher nga yagulira omwana wo lanchi. Anti kati bye ebintu ebyo olaba nti okusuka boundaries. Oli mwana muto. But teacher babeerawo ne baagala obwana obuwala because they are human beings. They are human beings. The laws of attraction. Oyo mwana gwe baakubye bamulabe bw'obadde afaanana.
Kade kana kalungi. Just because yabadde mu uniform. That's the only difference. That she was in uniform. But it's not going to stop teachers from being attracted to them. They get attracted to these students. But kalika professionalism, kaino kubao that these are like our words. We are guardians of these children. So, nekati bobango muwade unlimited power. Yes, tani mulinya kumutwe. Bikuweddeko Zubeda. Simanyi kuba kati omuzadde agenda kukola kintuulawo n'ensirikira Rahma. Ne ngamba omuzadde taliiyo anoonya ssente. So maama omuzadde owookubiri ku mwana yemusomesa. Omusomesa akwana mwana gwe muwadde. Bwe naamuleka ewaka community kati y'ennaku zino nayo si ye yaffe. Nti bwe wasigalanga ku community ng'ekkuza. Walinga mwana wa community. Kati abazadde tebakyagala bagambira ku baana. Kati omuzadde asigaddewa. Listen, amasomero they can still do good. But amasomero gonna is a business. Yes, I know it's business. Business. And the parents are the clients. Yes. Kubanga bebasasula. So if the clients demand a certain service, it shall be provided. But in which way? Kati the problem is amasomero gano galina arrogance of status. Nze Zubeda secondary school bobo yagala mufulumye mutwale. Kati buli omali mu Zubeda secondary school tayagala kuvaamu. Obo mwana afiiramu, obo mwana abeera atya, itusoke customer nanga ayitira mu ki? Mu Zubeda. So kati kyekyo n'ekirungi ba corporate naku zino bakambwe mu ne bakambwe ku primary. Bakambwe ku primary, secondary balemedde ddala abazadde. Kubanga kati primary stories okuba omwana wa primary zigenze zikyaliyo. Naye mu secondary lwaki baba balaba benkana nabo oba n'abaana beegeza mu basomesa. Anti kyeki kyenkugambye nti for as long mwana as n'avuma teacher. Nedda. Kankubulire. For as long as you do not respect those students, they will not respect you. Nze nja kuwa example mutabani wange. Mutabani wange is a big boy. Yeah. Kanyama. Kati nga ba teacher bajja. After a while nikifuka nga buli omu agamba nze ngendo musobola. Tamanyi kwogera Luganda asirika. Kati onyoka jaba. Gwe Masavu. Gwe kino. Nga atudde. Kati ngogamba gwe kino nga ayimirira. Musirise. Kati oyimirira ngolaba akukomye wano koma wano nga teacher yakakana. Abaana ne baseka. Omwana ayina erinnya lwaki tomuyita gwe so and so. Yamuyitanga Masavu. Nedda gwe Masavu. Kati like yagamba yambulira instance yali bali mu class nga buli omu amanyi musirise by the nga tayogera ate nga bayogera Luzungu but respectful. Kati yali teacher yayingira okusomeseza mu class mu yali atudde mu prep nga subject si ye ne yeebaka. Ekintu kye yamuyita kibi nnyo. Kati n'atunula namugamba fuluma class yange ngamugamba gifuluma weyita kiweyagala bi kwegamba escalation yali ya waggulu nnyo. Kati mutabani wange antya yayimirira buyimirizi bw'ati ticha yali azembwa amusindika ebweru n'ayimirira ticha n'abivaako n'addayo kati yeye yaswala. It is very simple. Excuse me, young man at the back. I'm having a class here. Genda webake mu dom oba fuluma class. Kati mubeeramu abaana nga balina ebizibu byabwe. Atuuse. Zubeda nze neyanza nnyo my former bosses. But training nze nzijukira specifically baleeta abantu okuva mu Columbia University okutusomesa education and trauma. Ne bagamba osanga omwana atuddawo ng'asirise. Ewaka bamukozesa tanaba kulaba maama we. Like there's so much trauma nga asirise. Goveri. Gwe kano kalabe ennaku ye wamwe. Ate you know how teachers bagala capitalizing akunako. Mama wasiba wano. Kati govayo kali gwe ku maama watunda lumondi bakyagamba okukola waka n'ogaana. Kati jukira awo bovuddeyo mu professional. Ekitiicho ekya professional bo kivuddemu. Ofuuse wa mukatale. Ofuuse wa mukatale. Kati why do you have a problem omwana bwakumiitinga?
kubanga Zubeda tewali kintu kikubisa mwana musomesa ne bwabanga mulalo omwana bwatandika bwati gwe kakana mugambe we shall not have this conversation kubanga escalation etandikirawo Zubeda etandikirawo teacher abadde akuba omwana n'amugamba like she beating me like I don't know you're sleeping with my friend n'alyoka amukuba ezo beatings z'obusungu babaddamu because bejjayo ne beesa wansi ne batandika okunoonya ki popularity obeera eyo mu kiraabu obeera okulabinga ne ba student bo Mr. biki ate ennaku zino waliwo ekintu ekigamba Rahma muve ku baana mwana akuze oyagala omwana awezezza emyaka 15 akole ki era ekyo kyekimusuubirwa mwandibadde weesunako not necessarily by the windows next time tujja kyogerako ekino nafunye backlash nnyo bwe nayogedde ku kintu ky'abaana okuba ne crashes ebyo bwe bityo next time nekyo kyogamba nti eddembe lisusse not necessarily Zubeda I'm very sure abaana bo tobakubanga gwe bwe bakukuba balina empisa embi baziyinamu ng'abaana nembuuza balina ziri embi enyenyenye tosobola kutuula na mwana wo n'omugamba kati nze I'll give you an example my nephews ewaka balwana kati I know nti baana balalo so nalaba nga bwe neteeka mu kkuba ngenda kuba paka bwe banaafa kati nenkwata karayi ogimanyi walk ngekutte suit enziro ne mugamba njagala eddeyo liminge paka red buli bava kusomera akuuta paka kati tegenda kutukula for a very long time but buli bwajja kusomero akuuta kati ye yatandika fight oli omulala ne mugamba ajja amayinja gonna mugadde ne trowel I have never got a single fight tebaddangamu bwe ndaba abaana nga ntimanyiza embeera n'abaana bangi abantu bandetera abaana nagamba bwe bampa abaana batimanyo nayomba kola kinga ngatta ebijanjaalo ebya green ne nambale ne white amutuuzako bisootinge bonna mbalanga you can join the others and play kopolo yes siyomba sikola ki bwe batandika nga should I bring my beans buli omu yesootinga kati baali balwana ku sokisi balwana ku ngatto balwana ku ki babampa ba brothers nze embeera nabo nga bali balwana buli kimu ne kati tebalwana wadde n'omulundi n'ogu kubanga nabagamba ekyo yeesooka waliwo esinga so that is besides the point kati omwana singa bamwa homework ku ssomero naawe ng'omuzadde ng'okyaba omwana takola waaka nengamba kankubeko ku tikya Rahma mugambe tikya Rahma Ragiba takola waaka naye mukukwasiza nze wano ova mukubayo emigga 2 njagala naawe nkya bwatuuka muswaze ku assembly kati Zubeda it is very true oyagala omwana akole homework kuba njagala ayite naye omwana aganye ani agamba homework yayisa abaana njagala tutuuke tulabe omwana lwaki takoze homework ono omwana amutute ku ssomero ssaawa meka yagenze saa 11 fine mumona bamwaddeko kuwumula ate awumula biki kati it's okay talina kuwumula tugenderaawo paka ssaawa 12 abadde asoma isn't it vani emukimye emutuusize waka ssaawa meka 2-3 anaabye alidde akutte ebitabo kati ye basaawo ku 6-7 ekigambo burnout okimanyi omuntu okukola n'atuuka n'akowa neyeekyawa baana beekyawa kati n'abudgetinga nti bagenda kumpi emigo gyange 10 nakyo nkibale I was one like that bali batuwa homework ewaka mu P7 kati that day nga batuwa A up to J namba bekanga homework aba mungi nga tubeera away from school but it wasn't bad that particular day oba omutwe gwali gunuma ne missinga enamba 10 just 10 numbers nga bwe tutuuka ku ssomero otandikira ate amasomero galina boarding section ng'osangako morning work n'omukopa before the first class ate bali baticha oba balina speed kimu kuwandiika owandiika blackboard eno nga wandika waaka nona wandika waaka ne bankuba 40 saddamu kukola homework saddamu kukola work saddamu kukola any sort of work ate bakubye
kyekyakugaana okuddamu. That's it. When nakoma. After a while ne bandeka. That's it. When nakoma. But nze mama wange, I was lucky enough to mama wange yali exposed. Kati ngamanyi specifically homework ow'ekiralu talina kyagasa. So nge bagamba no, that's not necessary. So kati nga ye byagala okumanya classwork, how is it? Nebi nti homework numbers 10 ezo zonna abana ne ba printing and ngamba nedda. Nedda. I stopped working it. Era that's why Chovola Banti Zubeda, I am an advocate for children. I am an advocate. Twasomanga n'abaana ngabera ne stepmother badde ewaka ayina emirimu, ayina okusena amazzi, ayina okukola ki nga addamu okutunula ku kitabo kye agenda okutuuka ewaka amala emirongo nga ssaawa 5. Jjukira talina okuzuuka ku makya simanyi oyoza ebintu okole ki okola ki nga talina ne bw'omukuba tasobola nga bamukuba. Then n'omulala nga bambi just ali weak, omutwe guli weak ng'akoowa ng'abaana tebawummula. So nze era homework wange omwana tikyankugamba, can you please do something? Abaana bange tebakola homework w'ekirala oyo. Ngamba tikya baveeko ne bwe bagwa tofaayo. It's okay. Kale nga tusiibula Hajati buli we tuba nga tumusiibula wano tufuna homework. Kale Hajati katuwe homework ate tusobole okuba nga tubeerekereza. Homework wa leero. Njagala abazadde buli muzadde alina access ku mwana we. Akubira omwana we essimu amugambe just give me the cases of teachers abuse in your school. Don't give me names. Just give me the cases. Cases. Mugambe just give me cases. Mugambe just I'm curious. Don't give me names. Tell me what's happening in school. Okay. N'ekirala kati n'abazadde ekirala. Bwoddayo okwogera ne headmaster. Mubuuze headmaster. Mwakolemu omulimu ku WhatsApp group. Mubuuze headmaster. Would like to know. Send us a copy of the child protection manual. Musabe child protection manual. Oba policies on child protection musomero. Bakubuulire. Ajikuwe because it is mandatory for them to have it. Bajikuwe. Kale homework wa mirundi eji wa mirundi ebiri yenna wa bazadde abamu kubuuza abaana bammwe endala ya kusaba HM baba policies visitation zinaatira. So munzikirize bajjukize nti ennaku z'omwezi 3 omwezi guno July bagiyita kadongo kamu ataakulaba akunyooma. Abantu bonna abayimba kadongo kamu nga bakyaliwo balamu bagenda kubeera ku Sheraton Gardens ennaku z'omwezi nga 3 okuyingira emitwalo 15. Emmeeza ya bukadde 3 esookerwako ey'abantu bafe aba bulijjo abaddako ba bukadde 5. Company VVIP ya bukadde 2. Company VIP ya bukadde 10. Organization. So category ya tables bwetyo bweri mitwa milioni 3, milioni 5, milioni 10 ne milioni 2. Munzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.